Oluvannyuma lw'enkuba okumala ekiseera nga tetonyanga ate guno omwezi gwa nkuba abantu ab'enjawulo bali mu bweraliikirivu olw'ekiyeya ekiriwo. Omuddo gukendedde ng'amazzi n'emmere nabyo byakekwa. Omuyinza obutenyesa enkuba mu mikono gya Allah yatenyesa enkuba. Kino kireetedde akulira aba disitulikiti kadhi mu ggwanga Sheikh Suleiman Kasule Ndirangwa okulomba edduwa y'enkuba. Ono abadde ku muzikiti ekibuli era nga mu kulomba dduwa eyo yeegayiridde Allah okusonyiwa ensi asobole okusumula enkuba etonye ng'agamba nti ekiremeseza enkuba bye bibi ebikolebwa abantu mu ggwanga. Ayi Allah totumma nkuba kwebyo bye bakola aboononefu mufe abakola emize emibi. Ayi Allah baleme kufuuka nsonga etummisa enkuba. Ayongeddeko nti ebintu eby'enjawulo ebikolebwa mu nsi byewuunyisa era ng'oboolyawo bye binyiiziza Allah bw'ati ne yeegayirira ku lw'aboonoonyi bonna. Mazima ye Allah asonyiwa tufunamu ekyokuyiga nti ekigaana enkuba okutonnya ge mazambi abantu ge beetisse by'ebikolwa ebikyamu abantu bye bakola ettemu liringa ettemu abantu batta abantu bannaabwe nga tebafaayo dhulman wa udwana. Dduwa eno yeetabiddwamu n'abasiraamu ab'enjawulo. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggwero ku lwa Bukedde TV.